Thank you. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano. Most especially bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo. Nsanyuse nnyo nnyini ddala okubeera wano ku lunaku luno mu maaso gammwe. Mukama Katonda wa buyinza. Ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Mukama Katonda eyantonda n'anteeka mu nsi eno ate nga si nsi ndala wabula Uganda ngera ndi Munnayuganda. Neebaza nnyo Mukama Katonda eyansitula n'anzija mu buyinike n'antuusa wano wendi era wensobodde n'okufunira omukisa ogunyimiriza wano maaso ga olunaku olwaleero nga tourism ambassador wa Uganda, eggwanga eryenkizo mu bulamu bwange. Twala akakisa kano okusooka obategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinnumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwandaba nga ntuwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nga mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East African, Africans and the world over. Naye one time waliwo omwana omu nga muwagizi wange nansindikira message nangamba naye nkuwagira nnyo, nangamba n'ekifaananyi ky'otulaze nga si kirungi, sente zikusingidde ensi yo, ky'ogamba nti Kenya esinga Uganda, ekyokumuddamu kyambula. Honorable Chiwanda yampita nangamba wandize n'otugamba ne tukwasa obuvunaanyizibwa buno nino otagenda kusayininga ate contract Kenya kubanga oli Munnayuganda. Yambuuza nti Uganda bw'ebeezannya Kenya kati owagira ki? Ne mugamba Uganda. Nangamba kati otunda ggwanga ki? Ne mugamba Kenya. Honorable Chiwanda oyo nangamba nkuwe ssente mmeka osobole okutunda Uganda. Nawulira ensonyi nga tisobola ne bwe nandibadde mugamba ssente kubanga nalina contract mpanvu. Naye namugamba Honorable, one day one time contract eno ejja kuggwa kati bwe nawe weddeko sijja kulinyowenga. Era contract eyo bwe yaggwako saalinyowenga, bwe yali tennaggwako yampita ng'ayagala tukole omulimu gwa tulambule era nengukola. Naye olw'okuba amateeka gaali gakyankwata aga contract enkadde nga sikkirizibwa kutambula naye ku lugendo, saasobola naye nalumwa nnyo. Ne neebaza Mukama nti essaawa eno ndi wano era omukisa ngufunye bulungi. Bwe nabadde Ivory Coast, bwe nasinze okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange, obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda, tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda. Ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe. Ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza air spaces nnyingi nnyo nsibe, olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna. Nagenda okulaba nga kiri impossible. Nafuna pressure, nafuna depression, nafuna okutya mu nze, nendabira ddala ng'ensi enfundiridde. Mba ndi awo President n'agamba nti omuntu bw'alwala COVID n'afa bamuziika gy'aba afiiridde. Ekintu ekyo kyankubawala. Ne ŋŋamba nze Eddy Kenzo, omuntu atambudde ensi yonna, omuntu ali buli wamu, ali mu buli kanyomero, nyina miliyoni 4 eza viewers today on YouTube, miliyoni 4. Nfe banzika Ivory Coast, nafuna okutya mu nze. Ne ntandika okusaba Mukama Katonda nyongereyo chance
nkomewo e Uganda nsobole okukola ebintu bye sinaba kukola. Nga mu ekyo kwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli ansindikira message tikyogamba Kenya esinga Uganda. Bwe nakomawo nanoonya honorable ne mugamba nkomyewo, this time around saagala ssente naye njagala ku budde bwange nfunemukko obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda ng'era mpeebeddwa obuvunaanyizibwa. Mbadde ntunda Uganda nnyo, eno flaga mbeera nayo buli wamu ng'era bwe mukimanyi, naye this time around mbadde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga gunkatako. Ekintu kye ngenda okukozesa amaanyi amangi ennyo n'obwagazi, kubanga Mukama yampadde omukisa guno okulaba nti nfuna second chance okujja e Uganda mbeereko ne bannayuganda. Nalowooza ebintu bingi nnyo ne ndabira ddala nga mbutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente, okutambuza Uganda seetaaga ssente, wabula neetaaga kubeera munnayuganda era ayagala ensi ye, nenkwata Uganda nenjikuba abantu mu maaso kubanga ndi munnayuganda era gwe kikakatako okukola nti Uganda yesinga ensi zonna mu nsi yonna. Ngenda kukozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina Mukama lyampadde. Ngenda kukozesa mikwano gyange bannamawulire abansitudde okuviira ddala nga ntandika butandisi mpaka wentuuse. Tebandekeredde okumalira ddala ebbanga lya myaka nga 13 kati nga tuli mu industry eno. Tufunye omukwano, tufunyemu n'obuzibu kubanga abali awamu bayomba, naye era nkimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu guno ffembi. Ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza birooto eby'omwana owa ghetto oba omwana owansi oba omuntu wewansi, okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga lye bwe lifaanana. Tujja kutuwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo, abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagimanya, kubanga mbakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda, nandifudde mmanyi Kenya kuba ye ate ngimanyi nnyo. Bantambuza mu buli kanyumero buli wamu manyiwo, naye Uganda manyi mu bibuga mwe ngenda n'ennyimba sho n'envaayo, wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda gy'atuwa nga bwenda kufaanana. Mukama ampadde omukisa, saba mukubireko mu bugalo. Guno omukisa no tagumpadde bw'omu, agumpadde ne bannayuganda bonna, most especially bavubuka bannange. Nja kumakinga sure ndi nkozesa tulambule nga tujja kulambula n'abo abaana abasazeewo kunneegattako mu disitulikiti ez'enjawulo, era nja kukozesa omukisa ogwa East Africa okulaba nti nkozesa mikwano gyange bonna bali mawanga ag'enjawulo, omuli Kenya, omuli Rwanda, omuli Tanzania nezi Burundi zonna gendera ddala Juba nyinayo emikwano. At least nja kumakinga sure nti nfunayo omuntu nampostingira ekigambo Uganda ku social media ze oba okukyogerako yonna gy'anaaba. Gwe mukisa gwe gumu gwe nja okukozesa ku bakwano bange bonna bennyina mu Africa yonna, era gwe mukisa gwe gumu gwe ngenda okukozesa eri bakwano bange abava mu mawanga ag'enjawulo worldwide okulaba nti Uganda nkikuba abantu mu maaso. Leero balivaawo yo Uganda neesigala, kitukakatako ffe abaliwo okukolera Uganda eya leero n'eyenkya, ng'ebisigadde byonna differences tubizizza ebbali. Uganda nnungi nnyo okusinga ffenna. Badde nsaba tukolerere Uganda tuleme kukolerera individuals. Bantu bangi balina different interests mu bintu byabwe. Badde nsaba tufe ku kigambo Uganda kubanga Uganda yenze naawe egenda okubeerawo leero n'enkya, so that tugireka nnungi nga tetugyonoonye. Nsaba Mukama ow'ekisa ampa amagezi okumanya n'okutegeera nsobole okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu okusobola okutunda ensi yange nga nkikola mu bwagazi obw'ekiko ekya waggulu, just nsaba bulamu for God and my country.